Ochalaba okwanjula n'embaga. Omusindalo tugenda kuwa jenze sobola kutwala nkola jenze njagala kubikopa ntwala nkola kadde
Hey, you with it? Wanji. Ka fruit kajira kaba uwezo bulago banange. Aliyesika nanasi banete mbifula simu nanasi. Pau. Dua yo. Jendi agora dua yo. Quanta casida. Entro na casida boca coi mama. Papai dá sanga eu free. É Manchester? Aja kasal Manchester. Yes. Chaka. Ngama zo kukumba ipeta. Bas. Olwe chida. Dua yo. Anita? Jenny agambye nje bisigadde anabyogera ng'embagga ewedde kati nsaba bestman ozze mu kikapu ky'omugagga ositule ekikapu kyonna kakati bestman metron abaana baliwa bakuyambeko balete keeki ziri naze agenda zigaba of course emu esooka waggulu egenda mbazeddes Kusara kujagana asala na kusa asala kunya kunkoko kama katuwa giru kuzumwano tukawufuse era kukulindia na musawa mukama umuruna kurungi mutuwa desanyo nkwagala nnyo mukwano Sharitas by the World yenyambaza tutegeka omukolo gwo gwonna kuva ku gomesi mishana na gawuni byonna tubiina ate nga Sharitas School of Beauty twaniriza abayizi abapya Njovu Estates bagamba bw'omala omukolo genda ogule poloti ku kibanja mpola ate nga n'Enjovu Junior School bwe mumala okuzaala twala omwana asomere ku Njovu Junior School buli kikozesebwa okisangayo ofisi zaabwe ziri ku Nansana Business Center ate nga essomero lya Njovu Junior School liri Nansana wamala nkwagala nnyo ate akumira mpeera mukwana ku nkumire Delta TV weri nnyo okulaga omukolo gwo era nga munnange mukyala Ssebunya bwe yatugambye abaami baffe tubagale mwami kawesasaso kutumite iwa Naira simba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti